okugeya si kirungi. Okugeya kiba kitegeeza kwogera bumogo bw'abantu kubanga kyoyogera asula kimunakuwaza. Illa anna alghiba idha kana linnusuh, okugeya bwe kibanga ekigendererwa kyakyo kibadde kukola ki? Nasiha, kubuulirira. Gundi tumwogeddeko naye mu mbeera yakulongoosa. Mu mbeera yakola ki? Yakulongoosa. Ekyo tekirina mutawaana. Tekirina ki? Mutawaana. Oli azze kwebuuzaako njagala kukolagana ne gundi ali atya, mbuulira embeera ziri zitya. Okkirizibwa okwogera ebyo byokola ki? Byomumanyiiko min ghairi ziyada, nga toyongeddeemu oba okkendeezaamu kyomanyi kyokola ki? Kyoyogera. Nga bwe tukiraba ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatuukirirwa omukyala gwe bayita Fatima binti Qais. Fatima binti Qais yatuukirira nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti abasajja basatu bazze nga banjogereza. Abasajja basatu omuli Usama bin Zaid ne Muawiya ibn Abi Sufyan n'omulala bamuyita Abu Jaham. Kwabo abasatu ani gwe wanimpadde amagezi mbe nga nfumbirwa? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba amma Abu Jaham, Abu Jaham ye fala yada asahu an atiqi, akaggo tekamuva ku kibegabega. Wa amma Muawiya, Muawiya ye fasa'alukun la mala lahu, sajja mwavu taina ki? Sente taina. Ankihi Usama. Mwaba basatu wandifumbiddwani Usama. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera obumogo bw'abana abameka? Ababiri, abasajja ababiri, Muawiya ne Abu Jaham. Yayogera obumogo bwabwe kyokka nga babutamwa, kitegerekeka. Naye yabwogerera mu mbeera nti waliwo yali azze okukola ki? Okumwebuuzaako. Era mu maaso tujja biraba insha Allahu taala waliwo embeera ziri 6 zo teziyingira mu ghiba, teziyingira mu kugeya. Insha Allahu taala tujja zoogerako ziri mu maaso insha Allah. Imaamu Nawawi yazituleetera. Ala kulli haal, kati okwogera omugo bw'abantu si kirungi, si kirungi okujjako ng'oli azze kukola ki? Kwebuuzaako, awo tewali mutawaana insha Allahu taala.